Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. Mbalamusizza mwenna mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ate era nzize okuba nga nnyongera okwogera ku bubaka obw'enkomerero oba obw'okujja kwa Mukama waffe Yesu, kubanga essaawa yonna akomawo. Buli kaseera kabale nti essaawa yonna atuuka, kuba yatugamba alijja nga mubbi. Ensonga lwaki abikkudde ebyama bya Setani, tusobole okukwakulibwa, kubanga ye Setani ekigendererwa kye kya kutulemesa kubanga tuyingira eggulu, tuleme okutuuka mu kitiibwa kya Katonda. Era kyenva mponga obubaka buno mu musaayi gwa Yesu, na buli agenda obuwuliriza, era Mukama atuwe ekisa, bunywerere emitima gyaffe, Mukama agiggule, tukole ekyo Katonda ky'ayagala, tusobole okubuuka enkwe z'omubi, tuyingire eggulu mu linnya erya Yesu. Weewaawo Mukama atubikkulira nate ku ngeri Setani gye yeeteeseteese okubanga atulemesa okuyingira eggulu. Era nga leero twogera ku ngeri bbiri Setani zaateeseteese okukozesa okubanga atusuula ng'abalokole. Era ng'ekisooka batandika nga batugamba nti Setani okumanya nti okukwakulibwa kwa ddala era nga kuli kumpi, akozesa amaanyi mangi oba akola n'okwanguwa okw'amaanyi mu nkola ze, ng'afuba okulaba nti tumiisinga oba tusubwa okukwakulibwa. Era ng'enteekateeka ze azikolera mu nsi ye ey'ekizikiza, ng'agenda kusimba otulo mu kkanisa mu nsi ey'omwoyo. Setani agenda kutwebasa tusobole okusangibwa nga tetweteeseteese. Era ng'engeri ze zino ebbiri, esooka eri nti Setani akozesezza ekintu kye bayita okubanga afuga ensi mu ngeri ey'enjawulo. Era ng'ekintu kino akikozesezza ng'ataddewo ebitangaaza eby'enjawulo wansi w'enjuba oba ku nsi. Era ng'ebitangaaza ebyo bye bikwata buli ekitambula wansi w'enjuba, ekitambula mu nsi, buli ekitambula mu nsi, ebitangaaza ebyo bikikwata. Bwe bikikwata ne bikitwala eri Setani gy'ali okulaba ensi bw'etambula. Era ng'ebintu bino biyisibwa mu bitangaaza eby'enjawulo okubanga bitwalibwa Setani gy'ali. Bwe bitwalibwa bisindikibwa ku ntimba ez'enjawulo ennene ze tuyise giant screens, okubanga eziri mu bwakabaka bwa Setani. Era nga ku ntimba ezo ez'enjawulo Setani kwasobolera okusomera obudde obw'okwanawunsinga okujja kwa Mukama waffe Yesu, oba obudde bw'okulanga okujja kwa Mukama waffe Yesu. Era nga bw'oba osomye mu Matayo 24 olunyiriri olwa 27, Bayibuli eyogera n'egamba nti kubanga ng'okumyansa bwe kuva ebuvanjuba ne kulabikira ebugwanjuba, bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Yesu Kristo atulagirira enzija gy'agenda okujjamu, naye ng'ate ye Setani agezaako okutubuzaabuza mu ngeri emu oba endala. Yeyo sayini Yesu gye yatulaga gy'agenda okukozesa okuba ng'ajja. Setani ye agamba nga ye kabaka w'obwakabaka bw'ekizikiza nti okujja kwa Mukama waffe Yesu kuli mu bwangu ddala, era nga ye azze ku nsi ne bamalayika be okubanga naye yeeteekerateekera okukola ki? Okujja kwa Mukama waffe Yesu. Ngaffe bwe tweteekerateekera embaga y'okujja kwe, naye yeeteeseteese Setani okubanga atulemesa okukwakulibwa. Atulemesa okukwakulibwa. Kyova olaba nti ekkanisa essaawa zino, ekkanisa ye mugole Mukama gwe yeetaaga oba Yesu Kristo gwe yeetaaga, kubanga Mukama waffe Yesu ye bbaffe oba ye mwami w'ekkanisa. So nga Mukama atugamba okweteekateeka asobole okutusanga nga tukoze ki? Tusaanidde. Era bwe tuba tutambula mu byonna tukimanye nti wansi w'enjuba Setani atulaba buli ekigenda mu maaso. Ebitangaaza by'ataddewo oyinza okubinoonya nga tobiraba, naye mu nsi ye ey'omwoyo osobola okubibuuza Mukama
ye Mukama ajja kukulaga engeri Setani gy'akolamu ekintu kino, kubanga atulaba mu ngeri yonna gyetukola ki gye tutambulamu ng'abalokole ate era n'abatali balokole, okwawula ani agenda okukwakulibwa n'ani tagenda kukwakulibwa, ate n'okutulemesa okuba nga tuyingira ki obwakabaka bwa Katonda, kubanga tulemesa kutuuka mu kitiibwa kya Katonda. Tweteekereteekere okujja kwa Mukama waffe Yesu, kubanga tulagiridde ensi gy'agenda okujjamu. Tumanye enkola Katonda z'atugambamu, kubanga agenze n'atugamba nti ne bali tugamba nti oba ali wali oba ali wali tetukkirizanga, wabula okumyansa bwe kuliva ebuvanjuba oba ebugwanjuba, bw'ati bw'agenda okujja. Naye atulabula olw'ensonga nti ne Setani ali mu maanyi mangi oba akozesa amaanyi mangi okulaba nga tusangibwa tweteeseteese. So baganda bange, tufube okulaba nga tukola ebyo ebisanyusa Mukama, so si ebitusanyusa naye ebisanyusa Katonda, tusobole okuba nga tukola ki tukwakulibwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mukama abampeere omukisa. Eyo y'ensonga esooka Setani gy'akozesezza okubanga kuzimu z'akozesa okubanga atulemesa okuyingira obwakabaka bwa Katonda, oba byateeseteese okukozesa mu ngeri emu oba endala eriffe abaana ba Katonda ate n'ensi yonna mu linnya erya Yesu. Mukama abampeere nnyo omukisa era abanjagalire mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu era mu linnya erya Yesu. Amiina.